Ku bbalaza ya wiiki eno ebyentambula byasanyala okumala ekiseera mu bitundu by'eJInja oluvannyuma lw'abavubuka okwekalakaasa olw'ebbeeyi y'amafuta erinnya buli kiseera. Enguudo zaasalwako era ebyentambula ne bisanyalala. Abatambuze baakubwa naddala abo abaali tebalina ssente. Mmotoka ezisaabaza abantu nga zino zaakubwa amayinja agazaasa endabirwamu era bannyinizo baaziddukamu okutaasa obulamu. Kati enkya ya leero poliisi ngeri wamu n'Amagye bakedde kukola kikwekweto mu bitundu by'eJInja nga bawenja bye bateebereza okubeera emabega w'ebikolwa by'effujjo bino. Ekikwekweto kino kibadde mu bitundu omuli Masese, Soweto, Mayiro 2, Danida n'Ekikalamojja. Bannamawulire tebakkiriziddwa kulaba bibadde bigenda mu maaso ng'ekikwekweto kino kikolebwa era ebifaananyi bye batuukiriza okukwata byebyo nga kiwedde. Kitegerekese nti abavubuka 25 bakwatibbwa era oluvannyuma lw'okusunsulamu 5 be balinyisiddwa mmotoka y'Amagye ne babongerayo. Ansanze waka nga ndi kusenya maini ne bankwata ne bandeeta nga bagamba batya simanyi. Abakulembeze mu kitundu bagamba nti obuzibu buvudde ku bbula lya mirimu mu ggwanga. The minimize jobs ogenda kuwuzika nti abantu abaganye okukola ne beetaba mu ngeri ez'enjawulo mulimu okubba ogenda kunyaga abantu ku kkubo n'okutulugunya abantu oba n'abatuuze nekyeba nti bo ne kitwalanga omulimu gwe batwalanga as a first priority ne balemera genda mu kampuni okola. Tusaba nti boona oba ni gavumenti etuyambe tuweeyo abavubuka bano batendeke mu mirimu egy'emikono ebintu business enterprises basobole okuba nga tibaba idle. Bo abatuuze bogedde ku ngeri ekikwekweto kino gikikoleddwamu ekikyusiza n'amaka agamu okulekamu nga gasigaddemu baana bokka oluvannyuma lw'abazadde baabwe okukwatibwa. Era ng'owange bamusanze alisiba bizinesi ye ku gaali ne bajja n'emmundu ne bamugamba dduka mangu wotadduka tukukuba n'adduka n'akola ki n'agenda naye nga talina musango era munambi. Abadde aza n'agamba maama omwana ali ate ne mugamba wuuyo n'ajja n'agamba maama omwana tukole ki tumutwale mu ddwaliro. Awo we batuukidde nga bakwata mwana nga bamutwala. Gwe mbadde empisa ayambe ki ayambe mwanyina amutwale mu ddwaliro. Bawange ne bamufulumya wabweru ne bamukuba ne bamusimulira n'omusipi gwe ne batandika ogumukubisa. Sabatuuka ku mulyango nga basamba nga baagala musajja kuli okubeera ku fulukwento nga basamba busambi kasa baagala musajja yenka nga batwala nga. Because now they are taking like our husband now you see like those children they are there. Who are going to feed them? Adumira poliisi mu bitundu by'ekira David Otabong aliko byayogedde. To the circular that went on, it is meant for 3 days. So I believe the ones whom we have arrested will give us will identify for us who were the main characters in sponsoring, in financing, in facilitating the demonstrations. Poliisi era egamba nti baakuyita abantu sekinnemu okulumiriza abo abakwatiddwa. Come even and identify some of them because others other cases were registered but without any arrest made. Within that group we shall be in position to identify. Olunaku lw'eggulo abantu 67 abakwatibwa mu kwekalakaasa okwaliwo ku bbalaza basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Jido Kum era ono yabasindise ku alimanda mu kkomera ly'ekirinnya. Kwekalakaasa boy.